Akati mukyala birungi ogambye nti waloose nga muli ku church. Ogambye nti church wabaddewo abaana nga bayimba. Naye ku baana abo waliwo omwana eyagenze mu nsonga z'ekikyala. Omwana oyo yaleese omusaayi ng'era bw'omanyi ensonga z'ekikyala. Omuntu agenze mu nsonga z'ekikyala era ndowooza musaayi oba wabayo na biki ebirala simanyi. Naye ogambye nti mwabadde ku church mu bubaka bwo oba mu kirooto kyo. Abaana nga bwe bali bayimba ne kuvaako omwana omu n'agenda mu nsonga z'ekikyala n'aleeta omusaayi. Akati ogambye nti wabadde n'akatambaala kamyufu ku mutwe kyewavudde oyuzaako n'omuwa n'akeeyambisa. Ndowooza oba kibayita okwepaadinga, ndowooza bintu ebyo mwe bimanyi abakazi. Ndowooza n'akeeyambisa oba kwesiimuula oba keesibayo. Ndowooza keesibayo. Okitegedde? Akagoye wakayuzizza ku kagoye akabadde ku mutwe gwa kamyufu. Kati bwe yamaze ndowooza okkeeteekayo ne mudda ndowooza ku church. Ogambye n'ozuukuka. Ekitundutundu ekyo kyogera ebitundutundu bya mirundi esatu. Kyogera ekitundutundu kya Kabaka Bulamu, kyogera ekitundutundu ky'obulongo, kyogera ekitundutundu kya Kiwanuka. Ekitundutundu kya Kabaka Bulamu yakulooseza sayidi ezeeno eza church ezibaako emisaalaba. Buli church oba ebitundutundu bya church oba church ki oba ddiini ki oba kiwayi ki kasita biba nga byatula church kanisa. Ekkanisa zino ez'abalokole jjajjaffe Bamuyana yaziroosa abantu. Kubanga Bamuyana agamba nti abantu nze mbaggweerezza mu makyaki mba mbaluma. Kubanga teri muntu agenda mu church nga Lubaale amuluma n'awona. Kati church kitundutundu kya jjajjaffe Bamuyana yakiteekawo gyakubira abantu be ababula abatwala eyo. Okitegedde? Omuntu yenna ng'alina Lubaale teri muntu yali agenze mu church ne baboggolera Lubaale n'amuvaako. Era omuntu abeera mu bulokole n'atwala mwaka biki omanyi bw'ogenda eri mu bulokole Lubaale asooka n'akulaaza n'obeerayo n'oyimba n'osanyuka n'osaba. Saaviisi ne muzisulamu. Kati n'olowooza ndowooza biwonye kubanga essanyu litera okuggyawo obulumi. Engeri gye musaba engeri gy'owaayo omwoyo gwo biki Lubaale n'akulaaza. Naye abantu abasinga obungi tubafuna. Okitegedde? Nagga nti nsabye n'ensaba. Okitegedde? Naye bigaanye bwe nzira ewaka birala. Bwe mbeera mu church birala bwe nzira ewaka birala. Okitegedde? Kale nno abantu abasinga obungi church ezo kanisa ez'abalokole kitundu kya jjajjaffe Bamuyana yaziteekawo ku biro lye ly'abantu. Ku biro lye ly'abantu kitundu omuntu era gy'ogendeza abantu abasinga okulokoka aba atambuzza Lubaale ng'agaanye n'atambula wano nawali ekivaamu n'agamba abasawo babbi olw'okuba abuliriddwa ate abamu tebaba bagumiikiriza. Abasawo si bonna nti babbi wabula n'abasawo temubawa budde. Weewaawo mulimu abayaaye naye si bonna. Ne bw'otuuka ku mutuufu abantu abasinga bamaayuuka bumaayuusi, abantu abasinga baagala byakumpi. Omusawo bw'amukola akolako myezi 2 ng'alaba talina kyamufunyemu awo ng'abandukawo. Ekivaamu ng'abenjeeramu abasawo nga tandika babalira ku ngalo 13, 17. Ekivaamu ng'agendawo obujulizi nti ebyabasawo bya kibbi naye nga naye bulijjo atambulira kuppa ku muwawa mwereere. Alowooza kutambula kufuna ssente. Alowooza banamugamba nti omuzimu gukubanja n'ateekawo ekibbe nkyagenda kuyoola ssente. Kumbe Lubaale tajjira bugagga. Lubaale aba akubanja mutereeza. Bw'oli mutereeza oluvannyuma atereeze obulamu bwo ezzadde lyo n'ekika kyo. Bw'okola Lubaale ng'okulembeza ssente biba bikulemye. Bw'okola Lubaale ng'osuubira nti kentaddewo ente ngenda kufuna ssente bw'alaba by'oliko nga n'ente efa. Ye ebibye bya mpola mpola. Lubaale takolebwa anoonya ssente. Lubaale akolebwa anoonya mirembe, essanyu, obulamu n'obuwangaazi, obugagga kwe kujja. Naye abalowooza nti nteekawo kino enkya ngenda kufuna temulitereeza Lubaale. Abakuŋŋaana mu bika olw'okuba muganda ng'agambye muwanga yasabye kino ne mugenda naye ne mwesonda n'otunda ne bw'oyina kanteekemu enkyanfune. Ndowooza bagambyeko Lubaale agaba magoba. Temutawaana
Lubaale tebamutijjirako si katinko. Ababagamba nti Lubaale ye sitaani, omulimu gwa sitaani kukema na kugulirira. Lubaale tagulirira muntu. Lubaale empewo za kika ye muzadde lyekkubo okumanya omutonzi. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Amagezi mwe gasookera gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Alitya kitaawe ne nnyina alimmanya. Kuba gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi lyekkubo okummanya. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Kitaawo ne nnyoko tebagamba bano abakuzaala, bagamba nsibuko ya kitaawo ne nnyoko, kubanga obasanze bukulu balina gye baava. Gye baava lwe lujegere mwe basibuka, kyekikaakyo. Ekikaakyo ye Lubaale. Ataliddaka kumanya byeka talimmanya. Kati abantu ne babuukabuuka, tusula tuyimba biki, ate nga bagambye toddaka, tolima bijja, tolya mulumbe, tokola ki. Alikyawe waabwe aliba muntu. Waliwo okukyawe wammwe nga waliwo ebikolebwa ebitasaana, aluusi taatawo yeekolakola ebintu si ebyo. Tugamba ewammwe, tugamba empewo z'ekika kye ekintu kibayita ewammwe. Gwe bw'osoma ekitabo ekyo olw'okuba bali tebaagadde kikwanjululiza n'olowooza nti bagamba taatawo ono ne mama wo bw'olabako ogudde oswadde. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, kuba be mpadde obwa Katonda obw'oku nsi lyekkubo okummanya. Amagezi mwe gasookera ye Katonda ow'oku nsi. Bw'oteekawo ebya Lubaale mb'otaddewo bakatonda abalala nga babibatuma nga babibookesa nga babyokya, nga balyoka nno beerokosaayo emyaka 3 nga bamala okwerabira nga baddamu babonaabona, basinga nga bagwa ku z'akisidenti. Ng'ebintu biddamu bikyuka, weerokosaayo wano mwaka myaka 2 olw'okuba ekitundu eky'amasanyu kye kisinga mu zikyaki, ng'obeerayo olowooza ennaku yagenda. Maama omala kwerabira nga biddamu byefuula. Tuwalabye bangi, okitegedde. Lubaale tawona, omala kufa. Ne bw'osanga omuntu ng'amusabira atya, ate teri asabira Lubaale ajjudde n'amusengula ku mutwe gwo. Abantu abaliko Lubaale ajjudde ne bw'omusonga mutagwa, amaanyi g'empewo. Okitegedde, abo abagwa babeerako birogologo. Okitegedde, amaanyi g'empewo. Ataliddaka obeera ku bibyo. Toyina ky'olisaba ng'oyisizza mu waka amaaso ne kirama. Teri ye kitaawo ne nnyoko yeeka. Tebagamba ono mama wo gw'olabako, tebagamba ono taata wo gw'olabako, wabula ekyo kifaananyi. Maama wo ne taata wo kifaananyi. Otula butuzi ku buliri ne weebuuza baavaawa. Baava mu ggulu ne bagwa, nti baliko gye basibuka. Lwe lujegere. Olujegere gwe musaayi mwova ogujja gulondola paka ku kitaawo gw'olabako. Omusaayi ogwo lwe lujegere okuva emabega ku jjajjawo gw'otaalaba. We wava ekika, mwe muva ekintu kye bayita Lubaale. Kati ate olinaga nti Lubaale sitaani. Ate olinaga nti bw'oteekawo ekibbo kya Lubaale oba otaddewo bakatonda abalala, ebyo bya shiriki. Ddayo ku kitabo nti kuba gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Kitegeeza oyina Katonda gw'olina okusooka okusaba, n'akulaga Katonda ddala. Kyokka bannaye wano abantu babuyabuya mu nsi muno. Eby'abazungu bwe byajja ne bibatwala omwoyo ne boonoonekera ddala. Ale naddala abantu abasomyeko ne basoma ne boonoonekera ddala, ne babulirwamu ddala Katonda kagamba nti kituufu eka waliyo ebyama byaffe. Okitegedde, abantu bayise mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Abantu batambula boogera bokka mu kkubo kusuula Lubaale. Bantu babonaabona, osanga amaka g'abagagga ng'olaba mmotoka mu makubo, naye ng'omugagga atambulira ku ddagala mu kkubo agenda amira eddagala. Ssente tazeeyagaza, teyeesiima, yesu alina ssente naye asula atunula, mutima gukuba. Ebirwadde bye birwadde, maka ge tateredde. Okusoomozebwa okw'enjawulo naye nga bagagga, naye nga ku bizibu kwe batudde eka tebamanyi byama biriyo. Bagenda mu makyaki, amakyaki agaleetebwa obuleetebwa, mbadde obuwangwa bwaliwo. Okitegedde, buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Manya obuwangire bwo, manya obuwangwa bwo, manya ennonoyo. Ewammwe waabeerangawo ki? Mwakkiririzanga mu ki? Okitegedde, oba ogenze kusaba terya ggaana, naye ewammwe otereezezaayo. Otegedde ebyaliwo. Abantu kati tebakyawangala lwa nsonga ezo. Okitegedde,
atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Ddiini kyeyinza okulambulula akanyiriri ako? Mu bitabo tekaliimu. Singa bakalambulula, singa kyaki zikyalimu abantu, singa emizikiti girimu abantu, balina layini enkulu ze bayitako. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, lyekkubo okummanya amagezi mwe gasookera, kuba gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, n'amuwa obuyinza azaale ng'akuza era atonde. Okitegedde? Bw'abanga ye Katonda ow'oku nsi, bakatonda tulina bameka? Tulina bakatonda babiri. Tulina Katonda omuzadde, tulina Katonda ddala eyatonda olubereberye. Katonda omuzadde ye Lubaale w'ekika, Katonda ddala lwe lubereberye olwavaamu zi malayika embereberye. Kati ekiseera kino ye Lubaale abakubira mu bitundu bibiri, abakubira mu kitundu eky'obuzaale n'ekitundu eky'olubereberye. Kati ekitundu ky'olubereberye olw'okuba temukimanyiiko mayitire, kibalemye okuzuula. Abantu baggweredde mu makyaki, bali makyaki bawa obujulizi. Ndoota amajiini gankozesa, muka kitange omuto yansindikira amajiini, mujja wange yansindikira amajiini, gasula gankozesa ekiro n'emisana. Abasajja ab'enjawulo, ndoota ebisolo ebyegatta biki. Paasita naye ng'amugamba ago majiini nga bagasabira mu linnya lya Yesu. Ebyo bye bintu omuntu byatunulamu just myaka 2. Ani yaga nti Lubaale bamusabira n'ava ku muntu? Lubaale omumanyi? Omuntu atuddeko Lubaale kaziina ng'oliko obuyinza bw'ekika ne we bakusabira tosobola kugwa. Ekyo nkisimbako ne ssente. Tosobola kugwa ng'oliko Lubaale kaziina, ng'oliko ebbala, ng'otuddeko obuyinza bw'ekika. Ani akulimba? Ddayo ku layini ezo, ennyiriri ezo. Lwaki tebazirambulula? Bazirambulula abo abantu basigala mu kyaki, kuba abantu bajja kuba bazibusa amaaso. Okitegedde? Bajja kuba bazibusa amaaso. Kati atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Kati buli lwogenda mu kyaki oba obuukidde oba obuusa omuzadde, omuzadde yaani? Oba gw'otegeera taata wo ono gw'olaba gw'osanze ku City Square yava mu bbanga n'agwa? Ddayo ku lujegere, taata wo yavaawa? Maama wo yavaawa? Omusaayi mwova gwatandika ddi? Mwe muva ekintu kye bayita Lubaale. Okitegedde? Lubaale n'akusaba essabiro. Essabiro ly'essabo, kye kitundu kyewammwe. Ekitundutundu kyewammwe, oyo si ye sitaani, kubanga Lubaale tasobola kutuma genda kubba lukuddukuma mu kyoto. Bano abantu be muwulira abavumiriza obuwangwa n'owulira nti basanze omufu mu ssabo, basanze akaana ke basaddaase, ebyo bantu bye bagenze ne batendekebwa butendekebwa ne bakoppa ebintu mu buwangwa obulala. Oba oli n'abijja Tanzania oba luddawa, si bwe buwangwa bwa wano. Obuwangwa si ye sitaani, obuwangwa nsinza ddala, ensinza nzikiriza. Obuwangwa n'ennono y'eddiini y'omuddugavu wa wano. Obuwangwa n'ennono y'eddiini y'obuwangwa bwammwe. Kati mwagisuula emyaka mingi okugenda okwepanka nti otereeza Lubaale, bw'otegendereza akulema. Abantu abalowooza eby'okufuna amangu n'okulabira okumpi, okitegedde, tubasangamu obuzibu, batulemerera kubanga obuwangwa bwasuulwa dda, buzibu okunoonya. Olina kwewaayo na kubeera muziro bunoonya n'obutuukiriza. Abalabira okumpi n'abagala ebyamangu tasobola kubunoonya n'abutuusa. Kati be bantu okuggwera mu makyaki olw'ensonga nti bajjajjaffe baabusuula dda bunyiivu, si bunyiivu bulinkaavu. Okitegedde? Kyekyo ekitundutundu. Simanyi nvudde ku mulamwa, endabe nakomyewa ngenda okopya bulala. Kaakati tukugambye ekitundutundu mwolotedde. Ekitundutundu ekyo kitudde mu kitundu kya church, ekitundu ky'obulongo, ekitundu kya kiwanuka. Bye bitundutundu bya mirundi 3. Church, Kabaka Bulamu yalooseza mu kitundutundu ekya church. Lwaki akulooseza mu church? Kabaka Bulamu akulooseza mu church lwaki? Nti abaminsani oba bamissionaries, abaminsani gwe basinzanga Kristo. Okitegedde? Ye Yesu eyayigganyizibwa n'afiira ku musaalaba ne bamuziika, empompogoma okeera enkya nga temuli wadde ekkanzu ye,
nga yavuddemu n'omubiri gwe n'aleka kinnya kyereere ng'entaana njerere taliimu z'ennyanga za Walumbe. Olubereberye lwa Walumbe yayigganyizibwa bantu ne bamutwala entyagi. Bwe bamutwala entyagi ennono ya wano bweyogera. Bwe bamutwala entyagi bw'atuuka ekiseera nga bamukenenyesezza endusu ng'ennono bweyogera, kubanga eby'ennono tebiri mu buwandiike. Okitegedde? Tebiri mu buwandiike. Bali baafayo ne bakuba ebitabo ebyogera ku Yesu. Kyokka omulembe gwa Yesu tewaliwo byuma bikuba bitabo, nabo bagereesa byaliwo. Kubanga n'olunaku olutuufu Yesu kwe yazaalibwa teruli 25 Desemba, lunaku lulala. Olunaku 25 Desemba lwalondebwa ng'ekijjukizo ti Yesu yazaalibwa. Okitegedde? Boddayo mu byafaayo bya Yesu bikubaganibwako empawa. Olunaku lwe yazaalibwa 25 Desemba, just olunaku lwalondebwa, nzikiriza okulukuza. Kati n'ebyobuwangwa n'ennono, amafa ga Walumbe, olw'okuba obuwangwa n'ennono tebukuba bitabo, nabo bugereesebwa nti Walumbe abantu bwe bamuyigga omutta, Walumbe yabula bubuzi. Ewantu we yabulira weesima empuku, tebaalaba ku kkanzu ye wadde omubiri gwe, era n'agenda n'omubiri gwe n'atudda mu butalabika. Okitegedde? Ekyali kireese Walumbe mu nsi be bantu okumumanya, era ekyaleeta Yesu mu nsi be bantu okumumanya. Ennono n'enzikiriza z'Abazungu byawula njogera n'amannya. Tife bwe tugamba omuzimu bali bagamba mwoyo, so naffe tusobola okugamba nti omwoyo. Bwe tugamba omusambwa bali bagamba malayika, so naffe tusobola ogiyita malayika. Okitegedde? Ennono egamba abo abaasangwawo, gy'emisambwa gy'ensangwasangwa ezaasangwawo, bali ne baziyita zimalayika. Kati omuddugavu wa wano, omwana azaaliddwa n'omuwawa, bw'awulira omusambwa gwagwogedde ayagala akudduke, oba mulabe oba mulogo. Oli ayogera malayika gw'anyumirwa. Bw'oyogera omuzimu wano, omwana atandika okukutya. Oli ayogera omwoyo, omwana gwafuula mukwano gwe. Kati abantu kijja kuba kizibu nnyo bazza ku nnono, naddala abaana abayivu abasomedde mu zi boarding school ng'abazadde baakula miwawa. Okitegedde? Kakati mu kitundu kino ffe twogera Walumbe, twogera Kabaka Bulamu. Kyokka Walumbe kitundu kya bukambwe. Ne gye buli era abasinza Kristo balina ekitundu ky'obukambwe, kubanga baamuyigga ne bamutta. Ekitundu ky'obukambwe gwe musaalaba oguli ku kyaki. Omusaalaba si kabonero ka mirembe. Abasinziza mu kyaki nga bakkiririza mu musaalaba balowooza nti omusaalaba ekyagulekesaawo kabonero ka ssanyu, kabonero ka mulembe, ka mirembe. Kumbe ensi buli muntu aliyo atambuza kkubo lya musaalaba. Omusaalaba kitundu kya busungu. Yesu yanyiiga, obutalabika bwanyiiga. Katonda yanyiigira ensi. Era kyaki tosobola butalaga kabonero ka musaalaba bw'otakalaga oba tomanyi ky'osaba. Teri mukkiriza mu nzikiriza eyo atakkiririza mu musaalaba era abeera wansi wa musaalaba. Ensi etambulira ku kibonyobonyo kya musaalaba. Lwaki mwateeka omwana wange ku musaalaba? Kati buli muntu yenna yateekebwako ekibonerezo kya musaalaba, era buli muntu mu nsi ayina kubonaabona bubonyiibonyi, kubanga olugero lwa Yesu lugamba nti ye yajjirira kubalokola, kubategeeza kitaawe. Olugero bwe lugamba mu madiini, kubanga ffe bwe tugenda okusamira tumala kukola lisaaki amala. Olugero lugamba nti yajjirira kutegeeza abantu nti kitange gy'ali, baamutta bussi tebaamumanya. Kati ki ekireeta Walumbe? Walumbe mwana waani? Walumbe mwana wa ggulu. Walumbe azaalwa n'ennambi, mwana wa ggulu. Okitegedde? Ggulu yaani? Ye Ttonda, kubanga ggulu nga ggulu taliiyo. Ggulu bwa kabaka. Ttonda ye nannyini bwa kabaka obw'eggulu. Eggulu bwa kabaka alituddemu ye Ttonda, ye Katonda.
ffe tumuyita Tonda. Bano ebyamadiini bagamba Katonda. Dunda liisodde ne Namugereka mu buwangwa n'ennono. Mu ddiini abazungu ne bamuyita God, abasiraamu ne bamuyita Allah subhanahu wa ta'ala. Okitegedde? Leero bannange bano ensi etuddemu ababuyabuya abeetaaga okusomesa ennyo. Okitegedde? Kaakati ekitundu kino Walumbe mwana waani? Nti mwana wa ggulu. Ggulu yaani? Nti ggulu Bwakabaka. Ggulu just Twale, ago matwale. Naye ani agatuddemu kabaka waago? Nti ye Tonda. Walumbe baava mu ggulu nakka. Okitegedde? Bwakka ku nsi abantu bamuyigganya. Bwe bamuyigganya, bwe yalabanga abantu bamumezeeko bamukenenyezza endusu, yabula bubuzi. We yabulira yaleka kinnya ze nnyanga za Walumbe. Okitegedde? Era Walumbe yakuloosa amakyaki. Abantu abaloota amakyaki, abantu abaloota ng'ogenze ku kyaki, abantu abaloota ng'oli ku kyaki, abantu abaloota ng'oli ku kyaki bagatta abagole, bakola biki ebintu eby'enjawulo bwe bityo. Walumbe yakuloosa ekitundu kya kyaki. Eri mu bazungu gwe basinzanga Kristo. Ekibuzaabuza abantu nti obuwangwa n'amadiini byawula enjogera y'ebintu. Enjogera eyawukana nnyo. Enjatula y'ebintu n'olulimi byawukana nnyo. Omufirika oba omuganda wa wano oba amawanga ga wano gayina engeri go gye gayatulangamu ebintu byago. Kati omuzungu bwajja naye yabireeteramu ango ndala, mu njogera ndala. Omuganda wa wano obwongo ne bujjako enfuufu. Kati omuganda wa wano oba omunyarwanda wa wano oba omunyankole oba omukiga oba omuki, kati oyina kukwata katambala n'ogenda ng'omukubako enfuufu okusobola okudda engulu. Naye obwongo okuva ku bajjajjaffe babusiiringa, okuva lwe baatuteekako erinnya ery'ekizungu nti gwe John. Emizimu baali bamaze ogiteekako eddagala. Abazungu bagezi. Emizimu gyaffe egya wano ginnansangwa egyasooka emiberebiri baagissaako eddagala. Eddagala baliteekako ggwe muntu. Kasita ologa omuntu oba oloze jjajjaawe. Kasita oddira omuntu mu kifo kye yandibadde yeeyita baazireewo bazze kuketta, n'ogamba nti ggwe Isaaya, ggwe John, oba omaze okugatta emizimu, oba omaze okufuuka muganda w'abali. Yesu kituufu tulina omusaayi gwe gumu, tuli baaluganda, naye buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli ggwanga lirina enzikiriza yaalyo, buli ggwanga lirina engeri gye limanyaamu omutonzi waalyo. Okitegedde? Kale nno ebintu bino ne gye buli eno tebikomanga, kambukire gundi waabuukidde, weekanga ogudde ng'obulidde ddala tolidda ngulu. N'ebyalubaale bino ng'obinoonya buwuliriza ebigambo by'abantu ebiseera ebisinga bikusobera n'osigala mu masaŋŋanzira n'ogamba kati omutuufu ngoberera ani? Amasaŋŋanzira gameza abantu bangi era abantu abasinga bali mu masaŋŋanzira lwa kuwuliriza ŋŋambo z'abantu. Oli avudde eri agambye ekituufu kye kino, nona agambye ekituufu kye kino, n'obeera mu masaŋŋanzira n'ogaana okutula ku buliri okwefumiitiriza n'ogaa kati ku makubo abiri nkwate ekkubo ki? Era bajjajjaffe baabatalamaza lubereberye, kati olwaleero abantu bagenda bakubibwako nfuufu n'akazikiza akabaliko. Obuwangwa n'ennono y'enzikiriza yammwe, y'enzikiriza ya wano Omufirika. Diini oba obuukidde. Okitegedde? Oba obuukidde oba obuuse emitendera, olina kusooka kuvaka. Omuzadde yalina okulaga ekkubo lya Katonda, kubanga omuzadde gwe baawa obuyinza obukutonda. Olujegere lw'omuzadde lubaale. Okitegedde? Omuntu yeerokosa n'amala mu kyaki emyaka 2 olw'okuba abeera eri asanyuka ebidongo biki, bamusabira amaloboozi manene. Ensi olina giyitamu ng'oli mugezi, so si lwakuba gundi ayogera nnyo. Okwogera ennyo si yensi, si bwe bulamu bw'omuntu. Omuntu otula butuzi ne weefumiitiriza. Omuntu ayinza okuteekako ekidongo, obudde ne bukya ng'oli mu kidongo nga weerabidde ekirwadde ekikuluma. Kakati abantu abeerokosalokosa, okitegedde, Lubaale tasobola kuvaako okuggyako ng'omaze kufa. Ekyo nkulayirira, Lubaale nga yakulonda. Era akuluma paka asobola okwerabiza emyaka 3 ng'oli mu kyaki, afuna ekitundu kyasitukiramu n'otandika okukaba kayirigombe, temutera balaba eyo.
abantu abakuze ne bakugamba nti oyo bulijjo mulokole naye ng'ali wakata kyava wansi ng'ebintu bimuluma tafa kasita biraba ng'obisudde nga bibbulukuka bukulu obutasoma buluma akuze okitegedde ebintu ebisinga obungi bwe bityo kale nomulina okwegendeza buli ggwanga mu buwangire bwalyo buli ggwanga lirina eddiini yaalyo era n'olulimi lwalyo n'ennono yaalyo lyeyisanga litya waliwo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eriwo era naye egezezaako nnyo okukubiriza abantu nzikiriza yeekulemberwa Ssaabakabona Jjuuko gaweesa Lubowa nabo bagezezzaako nnyo okusomesa abantu n'okukyusa abantu ne kye tutamanyi oba banaasobola obbakyusa bonna kubanga n'abantu okubategeeza si kyangu naye nga bagezezzaako okitegedde okutegeeza abantu nti obuwangwa n'ennono y'ennyammwe naye abantu banakkiriza obbakubako enfuufu eri mu bwongo kubanga obwongo bwakwatibwa lubereberye kati omwana n'omuzzukulu tuli bazungu tuli bazungu jjajjawo Ibulayimu n'oleka jjajjawo Kaseekende nogaa jjajja wange ye Ibulayimu oli muzungu olina oluviiri olukulukuta olaba mwemetta ebizigo enviiri ne zikulukuta n'osanga omukazi ng'alina akaviiri kalinga k'abazungu ne munoonya ebizigo ne mweyerusa ensusu mwagala okweteeka mu kifaananyi kiri ekikyo kikyo ekitaliba kikyo tekiriba kikyo era olugira ng'ensusu zeefuukuula ng'ozeerusa ebbanga olugira ng'ofaanana ttimba kukopperera okitegedde kati tosanga n'abafumbo nga beenuuna wansi beekomba wansi ng'embwa obwo buwangwa bwammwe lwaki Lubaale taanyiige lwaki abaana abalijja tebaanoonye Lubaale n'abula ennimi ziriko obusolo abaana beekomba wansi bantu ate si bantu bakulu si bantu bato abakadde kati nabo babikola bano bamukaddaanyirira abawangaalidde mu bibuga myaka mingi omusanga ali mu bbakuli akomba anuuna n'omukazi bw'atyo buwangwa bwo abaana abalijja mu nkakasa banaasobola okutereeza ennono zaabwe ng'ennimi ziriko ebyo obuseegu okitegedde oba nvudde ku mulamwa kuba kandaba ono oba yabuuza kibuuzo ki ekibuuzo kyono kye yabuuzizza nakiseseetuseeko dda n'enkyerabira nokyerabira kati kanzireyo wagambye nti wabadde ku kyaki kati kabaka bulamu yaloosa kyaki kabaka ndawula oluberebiri yakkanga munyenye Ssemwezi oyo yatera okuloosa abantu emizikiti abasinziza mu nsinza ya Allah tayito yakabonero k'emmunyenye n'omwezi nabo tebagimanyi nsibuko malayika emberebere yajjira mu kabonero k'omwezi n'emmunyenye oyo kabaka ndawula era bw'abakka yakulaga omwezi n'emmunyenye okitegedde ke kabonero kwolaba ku mizikiti era abasinga abalubaale baloota nnyo emizikiti okitegedde ate abatudde mu nyota ya kabaka bulamu baloota nnyo amakyaki kubanga abaminsani oba abazungu gwe basinzanga Kristo okitegedde kyokka ndawula eyakka nga munyenye Ssemwezi yakulaga kabonero k'omwezi n'emmunyenye ku kituntundu eky'abasiraamu okitegedde era yeeyisa mu nneeyisa ey'ekisiraamu era abasamirira ndawula beeyisiza ddala ng'abasiraamu abatudde mu nnyota eyo kaakati ogambye n'olota kyaki nga waliwo abaana abayimba ne kuvaako omu n'agenda mu nsonga z'ekikyala wabadde n'akatambaala kamyufu ku mutwe n'okaggyako n'osalako n'omuwa ne yeepaadingisa ne muddayo mu kyaki ekitundu kya kyaki kya kabaka bulamu akubanja ekitundu ky'abaana gwe mwaliro gw'obulongo gukubanjibwa omwana okgenda mu nsonga kituntundu kya jjajjaffe kiwanuka yakulaga kabonero ak'omusaayi akamyufu era ke katambaala kamyufu kojje ku mutwe weetereeze kabaka akubanja abaana bakubanja kiwanuka akubanja okitegedde ekitundu ky'okuleeta omusaayi ne weepaadinga n'akatambaala akamyufu va ku basajja bakugaana abasajja okitegedde kwe kuloota nga weepaadinga emisambwa kati gwe Lubaale weewammwe ne bw'olyagala okuleeta abasajja ewaka ne bw'olibaleeta ne mubabba ne banjula ne mubasalira ebintu era amakooli gavaamu Lubaale weewammwe alina ensonga z'akwagaza okole tasobola kukiina musajja asobola kubeera naawe
nozaala abaana n'owangaalirayo era ojja bafunanga nga bakkebera. Abasajja bajja kwagala bakwebakeko n'amagulu gatuuka okukyama gajjemu n'ebitege nkulayirira. Era gwe nkya tujja kukusanga nga tokyatambulira mu ango nga ze watambulirangamu olubereberye, kuba abasajja bayitirira abakazi bakyama amagulu n'afuna ebitege. Abakazi bangi temubasanga mu bibuga omwo nga yafuuka na wa bitege. Basajja mukebera nnyo ab'enjawulo kuba buli musajja ajja bubwe. Kati gojja kutuuka n'amagulu okufuuka ag'ebitege. Maami waka agambe mwana gwe nazaala nga amagulu gateredde nga yeewuunyiza muli asekera mu kikonde. Okitegedde? Okuloota nga weepaadinga wansi obeerako omwoyo gugaana abasajja, omwoyo gwakuwasiza mu lubuto lwa nnyina lwa nnyoko. Be bano bowulira ng'ali mu kyaki oba mu balokole ng'awo ayogera yeeyogerako, amadiini gankozesa muka kitange yandoga sima ebiki biki, mujja wange yansindikira amadiini gankozesa biki biki. Obaako omwoyo gukukozesa ogukubanja nga gwe gubbaagwo gukuwasiza mu lubuto lwa nnyoko ne gugaana ebyabasajja. Buli musajja gw'ofuna gw'omufunako ebbuba. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi ensonga zino. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.